أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تشدد dalam ayat gambar إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Allah dalam surah Isra di mazima Qur'an yashtiwa erungamia kwebyo ebigolokofu, erungamia kwebyo ebirungi ebituufu, nekitegeeza nti buli lw'osoma aya ebeerina byekulungamya, kubanga Allah akugambye nti Qur'ani erungamya ku bigolokofu. Kitegeeza omusiraamu oba olina okutuula ku aya za Allah subhanahu wa ta'ala ng'ozijjamu ebyo byezikulungamyako, osobole okulungama ng'obigoberedde. Kitegeeza kati naffe insha Allah olwaleero aya zetwasomye eggulo nyingi, tugenda kuzigezaako kuzijjamu ebimu ku bye zitulungamyako bye tuzifunamu. Nga bye tuzifunamu bisobola okugwa mu mbeera ez'enjawulo. Biyinza okuba nga zitulungamya ku byanzikiriza aqida, biyinza okuba nga zitulungamya ku byanfuna, ziyinza okuba nga zitulungamya ku bya empangala y'abantu, social life. Biyinza okuba nga aya zitulungamya ku bya famire, empangala yo ne famire, oba okuba nga zitulungamya ku bya byabufuzi, kategereza, oba okuba nga zitulungamya ku bintu bingi ebigwa mu kategori. Muhammad alayhi salatu wassalamu okutumwa n'aba ng'akoowoola abantu nga bagamba nti ndi mubaka, Allah antumye gye muli, musinze ye yekka, era mukimanye nti waliyo okuzuukira. Baatuuka ekiseera ebimu ne beefuula nti tebabitegeera, bakikola ebbanga. Allah nasse sura ya suratu Naba ng'agamba amma yatasaaluun, beebuuza ku biki bano. Lwaki okwebuuza kubatuukisiza okuba nga babuusabuusa? Mu eyo aya etufunamu erimu bayaanu waasi ya ilmi llahi taala. Aya eraga obugazi bw'okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kulla shay'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu akimanyi mu buwanvu bwakyo. Alina ilimu, alina okumanya okuyitirivu okwetooloola ensonga mu buli mbeera egikwatako. Kati aya yatulaga etya nti Allah subhanahu wa ta'ala ilimu y'okumanya kwe kugazi nnyo, tewali kimubulako ne kimwekwekako nga takitegedde. Kwe kubanga bano baatuulanga mu ntuula zaabwe ne bajeerya bye bajeerya, naye nga Allah fawqa sab'i samawaati, ng'ali waggulu w'amagulu emeka? Omusanvu. N'alipootinga bye bali mu kwogera. Kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un
fil ardi wala fis samaa, talina kintu kyonna kimwekwekako n'aba nga takimanyi. Kakati omusiraamu omala okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala amanyi buli kimu, yatuuka n'okumanya okujeja kw'abali n'akugamba nabbi alayhi salatu wassalam, kitegeeza nti wangaala ebbanga lyonna ng'okimanyi nti Allah akumanyi era akulaba era amanyi buli ekikuliko, kyolowooza n'ekyokola n'ekyoweesigaliza nga tokikoze, byonna abirira ki abimanyi. Buli lw'oteekawo embeera efaanana bw'etyo kikuyambako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akulaba mu kifo walina okukulaba mu kiseera kyakyo, era kikuyambako okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala takulaba mu kifo watalina kukulaba mu kiseera kyoyagala okubeera, kubanga okimanyi kyallah akugira ki akulaba. Ekyokubiri kyetufuna mu aya eyo, tufunamu ekiraga nti Qur'an ey'ekitiibwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, so si bigambo bya mutonde mu batonde be yatonda, oba nabbi oba omuntu omulala yenna, bigambo bya Allah. Lwaki? Olw'ensonga nti nabbi alayhi salatu wassalam bwe bamala okujeja byazze nabyo ne bamulengeza ne bagaa nti kati ono Katonda gwatumye ng'omubaka, katuwulira byayogera nti abantu banaabafudde, amagumba ne gavaawo ne gamelenguka nti bajja kudda, owulira byayogera ne baseka. Allah yassa aya ku ye n'agibasomera n'abategeeza bye babadde bakola, nga n'oluusi tabaddeeyo, nga n'oluusi nabyo tagira ati tabaddeeyo, bali eyo bava waali ne basekera eyo ne balyeja. Allah n'abiripootinga n'abigamba nabbi sallallahu alayhi wasallam, nekitegeeza nti Qur'an eteekwa kubanga yava wa Allah omutonzi, kubanga nze temusobola kweyawula ne mugenda mu nnyumba yammwe nenfuna amaanyi n'obusobozi obubagamba bye mubadde musekeramu. Kisoboka? Tekisoboka. Amanyi ebyo ebyabeeyawudde nga bali mu kwogera obwama bwabwe ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kifaananako n'olunaku omukyala lwe yajja eri nabbi alayhi salatu wassalam, Khawla, ng'ali mu kuwabira ewa nabbi ng'awabira bbaawe ng'atuuse ku kiseera yamuwasa muto, kati alaba akuzeekuzeeko, atandika okugamba nti anti alayya ka dhahri ummi, kati kwe kulaba nga maama. Atandise omulira ki okulaba ng'alinga takyalina mugaso mu mbeera zaki z'obufumbo. Kati omukyala bwe yajja okuwaba eri nabbi alayhi salatu wassalam, Aisha yali mabega wa lutimbe naye nga tawulira bye boogera, kyokka baabali awo essuula nekka nnamba ng'egamba etya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah awulidde ekigambo ky'oyo omukyala azze gy'oli ng'awabira bbaawe olw'ekyo kye yakola. Aisha yeewuunya nnyo n'agamba nti subhanallah, Allah yayawuka n'oyo eyeesigaliza amaloboozi nga yagamanyi ekeera yagawulira ng'ate ali waggulu w'amagulu ameka? Omusanvu. Nze ndi wano mabega wa lutimbe siwulira mukyala byagamba nabbi, ye Allah abyogedde. Bwekyo tekikumala kumanya nti Qur'an bigambo bya Allah. Dalilu temaleyo ekumala bumazi, kubanga ndi wano tuli mu kwogera, oli tawulira. Allah alipoteze bye twogera, malayika ebireesi. Kale mugetufuna mu aya eyo Qur'an ekitiibwa
bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Otegedde lwaki bigambo bya Allah kivaawa wadi? Otegedde wa kiva? Njagala nsomese nga tukitegeera kitwogere. Otegedde ekiraga nti yava wa Allah. Bali beemulugunyiza, bali mu kujeja, beebuuza. Allah nassa aya ng'ayogera bye boogere. Nabbi n'agibasomera alayhi salatu wassalaam. Ekyokusatu mu aya yetulaga nti Nabbi alayhi salatu wassalaam yali mubaka wa Allah. Teyateetuuma bwetuumi, wabula yali mubaka era ng'akkibwako obubaka nga Jibuliilu ejja n'ebumuleetera n'emusomera ebivudde ewa Allah nga ye Qur'aani ekitiibwa. Kubanga Allah yamugamba aya eno nga Allah agamba Nabbi ng'amugamba amma yatasaaluun, abo beebuuza ku ki? Kiki kye bali mu kwebuuzaako ne kye bali mu kulaga nti ekisooka ng'agamba Nabbi. Kwegamba Allah tali mu kubuuza Nabbi amwe ansa, wabula ng'agikulaga kye bali mu kwebuuzaako. Tekisaanira kwebuuzaako muntu alina maki magezi, kubanga obubonero bukiraga nti gyekiri kituufu kijja bulikiriya, bulabika. Oli afumitirizamu katono n'abulaba. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kussa aya n'agamba Nabbi alayhi salatu wassalaam nga gwali mu kutegeeza agibasomere. Kitegeeza nti alayhi salatu wassalaam yali Nabbi, yali mutume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yensomaki aya bweyakka yagibasomere. Kati amma yatasaaluun, mu bye tufuna mu aya eyo mulimu embeera ey'okuba ng'omuntu yeebuuza ku kintu ekituufu ng'ayagala kifuula ekitasoboka ekitaliiyo. Etulaga embeera y'abagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu jahiliya ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'atumiddwa. Embeera yaabwe gye baakola ey'okubanga batuuka okwebuuza ku kintu ne bakisekerera ng'ate bakimanyi kintu kituufu kirina kukola ki, kirina kubaawo. Embeera eyo kale omusiraamu asaanye okubeera ng'awangaala, ng'okubuuza kwe kwabuuza abuuza kufuna ki kituufu, teyeebuuza kubeera ng'alengeza. Kategereza nti aya yatuyigiriza nti omuntu okubuuza kwe alina kubuuza ng'ayagala kufuna kituufu, so si kubuuza ng'alengeza. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bano yabanenya kuba nti beebuuza ku kuzuukira, mu kwebuuza okwaki okw'okulengeza n'okulaga nti ebyo tebiriiyo, n'okuseka ne baseka. Kati omuntu obanga obuuza olina kyeweebuuzaako, olina kubuuza kumanya, si kubuuza ng'ogira ki ng'olengeza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atugamba mu aya eyokubiri nti ani nabai al-azim, beebuuza ku mawulire amanene, amawulire amanene. Mu bye tufuna mu aya eyo, omuntu asobola okubuuza ekibuuzo ate n'akyeddamu. Osobola okubuuza ekibuuzo nga twegala ansa, wabula twagenda okukigira ki okiddamu, nga Allah we yabuuza amma yatasaaluun, babuuza atya ate n'akyogera tebeebuuzaako. N'agamba nti ani nabai al-azim, beebuuza ku mawulire amanene, ku nsonga ennene ey'okuzuukira. Kubanga nsonga nnene, lwaki nsonga nnene eyimiriddeko obulamu bw'obuntu obw'olubeerera. Okutuuka kwayo y'enjawulo ereeta okuba nti omuntu agenda kuba mu bulamu obw'olubeerera obutagenda kubanga mukyukako, imma okubanga ali mu bulamu obw'omujjana Allah amuwa ebyengera, oba okubanga ali mu bulamu obw'omu jahannam, tusaba nga akututaasa.
yensonga lwaki aga mawulire manene kigambo kinene. Lwaki? Kiriko ebintu bingi nnyo. Oli bw'akituukako beppa, olunaku ne lutuuka kalaasi obulamu bwe bwalubeerera bwagenda okuba. Kubanga mu hadithi emu nti idha dakhala ahlu nnaari annaar wa ahlu ljannati aljanna yu'ta bimautin. Ab'omuliro bayingira Allah mututaasa, n'ab'omujjana bwe baligenda mu jjana Allah ajja kuleeta okufa fi surati kabshin, ng'okufa kulimu kifaananyi kya ndiga. Bagambe nti ab'omu muliro mutunula eno nti tulaba, ab'omujjana mulaba nti kuno kwe kufa kusalibwe mu maaso gaabwe kuveewo. Babagambe nti ab'omujjana mubeeremu bulamu bwonna teri kufa, n'ab'omu muliro mubeeremu obulamu bwonna tekyali kufa. Ekitonde kufa kigize eki nakyo kifudde. Kaakati ago mawulire manene, okuzuukira kigambo kinene, kiriko ebintu bingi. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakuyita annaba'u al-azim, ani naba'i al-azim. Allah n'atugamba mu aya eyokusatu alladhi hum fihi mukhtalifun, amawulire ago ge bali mu kubuusabuusako. Amawulire ago ge bali mu kwawukanamu. Bagawukanamu batya? Yukadhibuunaha oba yukadhibuunahu, bagayimbisa ag'okuba nti okuzuukira gye kuli. Ate abamu abakkiriza omubaka alayhi salatu wassalaamu bo ne bagakkiriza. Kati amawulire ago bali bagabuusa bagagaana, ate bano bagalira ki? Bagakkiriza. Nga Allah subhanahu wa ta'ala mu bye tufuna mu aya eyo okutulaga ti ensonga y'okuzuukira ebitonde byajawukanamu. Enjawukana bbiri. Ebitonde ebimu bikkiriza okuzuukira nga be bakkiriza omubaka alayhi salatu wassalaamu ebyajja nabyo. Kubanga bwe basoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala basangamu obujulizi obulagira ddala ky'okuzuukira gye kuli nga bwe twabulabye ejjo mu tafsiri. Ate abalala mu bantu bo yastabaiduunahu, balaba nga tekisoboka, era yazawumuuna, balowooza nti alla yubaathu, nti tebajja kukola ki? Tebajja kuzuukizibwa. Naye bagambibwa, era Allah abagamba, era tubagamba nti okuzuukira kuteekwa kubaawo, kubanga Allah yakeesa ku nkyala akutonda n'akuteekawo nga tewaliiwo. Bw'aba yasobola okuyinjawo nga tewaliiwo n'obeerawo, ekiseera ne kituuka n'ofa, kitegeeza nti eyakutandika mu kusooka nga toliiwo kimwanguyira okukuzzaawo ng'omaze okuvaawo. Tukategere alladhi hum fihi mukhtalifuun. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti kalla sayalamuun, bajja kukitegeera. Mwetufuna mu aya eyo tufunamu nti Allah subhanahu wa ta'ala awooninga omuntu yenna awangaalira ku nsi nga takkiririza mu lunaku lwa kuzuukira, ng'amanyi teruliiyo, amuwooninga. Okuwooninga ffenna tukumanyi ng'okuwooninga kwa Allah kutegerekeka bulungi, tekusobola kuba ng'okuwooninga kw'abantu bannaffe ng'abantu bannaffe. Kati Allah awooninga omuntu yenna agaana okukkiriza okuzuukira, n'amugamba nti kalla sayalamuun, ojja kukitegeera olunaku lumu mu nnaku nti bye walinga olimbisa si bwe biri bwe wali obirowooza. Era ojja kukimanya ku lunaku luli nga lutuuse nti Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekerateekera aba limbisa olunaku olwo obyerabireko,
era bikutuukeko nga obirabako n'amaaso go. Kati bye tufuna mu aya eyo okuwoninga kwa Allah subhanahu wa ta'ala yenna alimpisa olunaku lw'okuzuukiza abantu bonna nga bagenda eri omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala ababala emirimu gye baakolanga mu nsi muno. Ow'ebirungi ayigire ddala, eyali mu bibi eyakola emirimu emibi Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amubonereza. Barakallahu fikum. Kalla sayalamun. Mu bye tufunamu eyo aya okumanya okugasa omuntu kwekwo okumanya okujjira mu kiseera ekituufu, ate bw'omala okukufuna mu kiseera ekituufu n'okola okumanya okwo kyekukugamba, kwekwo okumanya okukugasa. Okumanya okugasa kwekwo okwofuna mu kiseera ekituufu, bw'omala okukufuna n'okola kyekukugamba okumanya okwo. Mu mbeera ti Allah agambye nti kalla sayalamun, abalimpisa okuzuukira bajja kutuuka ekiseera bamanye. Naye ng'ate tukimanyi bulungi nti ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyali mu kutugamba nti bajja kumanya kiseera, tewagenda kubaawo kwejjusa kugasa, tewagenda kubeerawo kuweebwa chance yakudda. Oli yeddaawulwe eyali takkiriza kuzuukira nga takukkiriza mbwaddemu akkirize, kujja kuba tikukakyagasa. Kati Allah alinga atugamba ti abantu abo bajja kumanya, naye nga irimu yaabwe tekyagasa. Bajja kumanya nga irimu tekyagasa, nga bagamba rabbi arji'ni, rabbi irji'uni, nga bagamba nti rabbi irji'uni, Allah tukusaba tuzzeeyo, Allah nzizaayo, la'alli a'malu saliha, olwafunye irimu entuufu, nsobole okukola emirimu emirungi, naye nga tebikyasoboka. Kati irimu egasa yejo ofunidde mu kaseera akatuufu. Ke kaseera ki? Wa anta hayyun, ng'oli mulamu nga bw'oli mu kaseera kano. Bw'omala okugifuna n'ogikolerako, n'otuuka mu maaso ga Allah nga wali okkiriza okuzuukira era n'okulabako n'amaaso go, kubanga si nti abatakkiriza bajja okukulaba bokka, naawe ojja kukulaba n'amaaso go era okakase nti Allah atuziizaawo, naye nga irimuyo gy'olabye ey'eriiso okukakasa yakugasa dda ng'okyaliwa ku nsi. Kale tubakubiriza okubanga irimu munoonya irimu mu kiseera ekituufu era nebagasa nga mugikoleddeko. Mu bye tufuna mu aya omwo okumanya kwonna okunaatuuka ku muntu yawmul qiyama oba mu kiseera ky'okufa nga kuzze ng'abadde kyennyume kyakwo ng'akyali mulamu, tagenda kuganyulwa mu kumanya okwo. Kitegerekesa kigambe okumanya kwonna okunajja ku muntu. For example, oli naaba ng'alindirira okufa ng'akimanya abantu basinga bafa, era nga bamugamba omuntu bw'aba afa waliwo ebimutuukako, eitha nga bimutuukako ebiraga nti mulongoofu oba nga bimutuukako ebiraga nti si mulongoofu. Kati omuntu yenna awangaalira ku nsi nga ye alaba ekyo tekiriiyo, era n'aba nga tali mu abo bakola Allah byayagala, tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ekiseera ky'okufa ke kirijja ajja kulaba ebibadde bimugambibwa, era akakase tindi mu kiseera kizibu, naye ng'okumanya okwo kwamanyiza tekugenda kumukola ki? Kumugasa. Kale omuntu asaanye ebiseera bye abyanguyire nga tebinnaba kubeera nga biyita. Abamanyi bagamba nti kalla sayalamuuna esookamu aya omwo eri mu kuwoninga muntu mu kiseera ky'okufa, ti omuntu bw'aba afa
buli ebibadde bimugambibwa. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amusiza malayika ez'okufa ne zijja waali, fayajlisuuna madda basarihi, ne zituula amaaso ge we gakoma okulaba, ne zituula eyo. Bw'aba mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amuweereza bamalayika nga bali mu bitendo nga Nabbi bye yatugamba, nga batunula bulungi, nga banekaanekaana mu ngoye, nga bazze ne kakalifuuwa, ne batuuka ne bamutoolera n'essalaamu nga mu suuratu Nahli. Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina tawaffahum almalaikatu tayyibiina yaquluuna salaamun alaykum. Allah agamba nti mazima abo malayika nga zituuse okubajjamu emyoyo nga balungi, zibagamba nti salaamun alaykum, assalaamu alaykum, zikunonye assalaamu alaykum. Kakati omuntu yenna okufa nga kusse amanya ti bino bye bibadde biŋŋambirwa, naye okumanya okwo kugasa oyo yekka yakufuna mu kiseera ekituufu, era n'akola ebyo byekutegeeza okumanya okwo. Allah agamba mu aya eddago, thumma kalla sayalamun, era oluvannyuma era bajja kumanya. Okukutegeeza, abamanyi bagamba ti kuli okuwoninga kubaddewo mu kufa, waliwo okuwoninga okulala. Allah subhanahu wa ta'ala kwakugamba nti ojja kumanya era okakase n'eriiso lyennyini olunaku eŋŋombe lwerifuuyibwa, buli ali mu kabbuli n'avaamu nga bwe yali ku nsi, ng'atambuza amagulu g'abiri, ng'atunula nga bwe yali atunula, era ng'ategeera nga bwe yali ategeera. Wa yawma nahshuruhum jamii'a, wa yawma nahshuruhum, waliwo aya nga Allah agamba nti yataarafuuna bainahum, kyolunaku lujja kujja mu kuzuukira, abantu bazuukire abava mu ntaana zaabwe, yataarafuuna bainahum, batandike okwemanya, buli omu alabe gundi bwe yali amanyi, naye nga lunaku lwa kugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga atubala. Kati thumma kalla sayalamun etegeeza nti okumanya okwo okw'omulundi omulala kwe kumanya okw'okuzuukira, naye okusooka kwe kw'omukabbuli. Abamanyi abalala ne bagamba nti kwonna kumanya kwe kumu, wano Allah yali ayogera kukugumisa. Nga wano ogamba omuntu nti ojje kitegeera. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zombi bbiri, mu bye tufuna mu aya ekulembedde era bye tufuna mu aya eyo egamba nti thumma kalla sayalamun. Allah bamala okutulaga embeera yaabwe mu kugaana okuzuukira era n'abawoninga. Yatandika okubalaga ebimu ku byengera byabawa, ebimu ku byengera byatuwa, ebimu ku byengera byatuwa nga tetwamala bisasulira, ye yabituwanga ye. N'agamba nti alam naj'al al-arda mihada, ekyo kyengera kimu, twabafuulira ensi nga ntereevu, temugyekokkola, eriko ebirungi, eyinza n'okuwabya omuntu okola ekirungi, netereera nga buli omu agyeyagalirako n'ajalirira Allah, ekyo kyengera kimu. Waljibaala awtaadan, n'ateeka mu nsi ensozi ezinyweza ensi ereme kunyeenya kutusuula eri. Wa khalaqnaakum azwaajan, ne tubabumba nga temuliiwo, nga temwaliwo, ne tubatandika, ne tubatonda mu mitendera egy'enjawulo, nga mumwe mulimu abasajja, mulimu abakyala. Kati mu bye tufuna mu aya kyenjagaddemu ninga akola tafsiri eyita, ate si kyenjagala.
mulimu okutunnyonnyola engeri Allah bye yatuwa mu aya ezo zonna. Ezo aya zonna Allah atujjukiza byengera bye yatuwa tusobole okubeera nga tukola ki? Nga tumusinza. Ate bwe tubimanya ne tumusinza kitegeeza tugenda kukkiriza byagamba, ng'ate mu byagamba mulimu okuzuukira. Si bwe kiri? Yali ng'agamba bali abawakanya n'abagamba saabawa ebirungi n'atandika okubibabalira basobole okumanya Allah yatuwa ebirungi. Tulina okukkiriza byagamba omubaka alayhi salatu wassalamu byatusomera. Kati mu aya eyo alam naj'al al-arda mihadan, mpaka eri wansi ku aya ki? Omuli ebyengera alam naj'al al-arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjajan. Ezo zonna aya byengera Allah byeyatuwa nga ffe abantu tusobole okumusinza tumwebaze. Kati akuwadde ebyo byonna, lwaki odda eri n'ojeeja byakugambye n'obisekerera n'obiraga nti tebiriiyo, n'olaga nti bintu bya wansi nnyo tebisaanye kubeera nga bikkiririzibwamu? Kitegeereza mu bye tufuna mu aya ezo zonna zigasse wamu kati ezo nga bwe zisomye. Mu bye tufuna mu aya ezo zirimu obujulizi kwoyafumiitiriza, ate nga okufumiitiriza si kwawala nnyo nga kwakumpi, obulaga obutuufu bw'okuba nti abantu bwe baliba bafudde ne baggwaawo ng'ensi eweddewo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubazzaawo era bazuukire bave mu ntaana zaabwe bagende eri Allah abamale. Mulimu obujulizi obulaga ekyo. Mu ngeri ki? Allah akugambye nti alam naj'al al-arda mihadan, ensi twagitebenkeza neebanga nnungi gye muli ne tutagifuula mbi. Wal jibaala awtaadan, ne tuteekamu ensozi ne ziginyweza. Wa khalaqnakum azwajan, ne tubatonda nga temwaliwo ne mubeerawo. Era kati mmwe abali mu ddalasa wano mukimanyi nti weemuli naye nga temwaliwo. Teriyinza kufumiitiriza gyeyava. Bw'oba olina emyaka 6 toyinza kufumiitiriza mu myaka 7 wali luddawa? Si bwe kiri? Wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan. Tusooke tukomaawo. Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yatutondera ensi n'ateekamu ensozi n'akutonda naawe kennyini nga tewaliiwo, alemererwawa okubanga asobola okukuzzaawo ng'ofudde? Olaba waayinza okulemererwa? Ekyo kimu. Ndi mu kulaga engeri aya gye ziraga okuzuukira. Aya ezo ziraga nti okuzuukira kutuufu mu aya egamba nti ng'ekyo nkimaze ti alam naj'al wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan. Abaffe tetwabawa otulo obudde bwe mwebakiramu, ng'otulo otwo bwe mutwebaka muwummula, emibiri gyammwe ne giddamu obulamu, abaddewo munafunaafuna amaanyi. Naye ng'okwebaka kwe tubawadde, omuntu olugwa ku buliri bwe taddamu kumanya bigenda mu maaso. Era ng'okwebaka kwe mwebakamu, emyoyo gyennyini Allah agiggyawo n'agibakuula mu mibiri gyammwe n'agiteeka gy'ayagala, emibiri ne gisigalawo. Omwoyo ne gutambula gye gwagala, gy'oyagala gy'ogenda. Allah gy'ayagala gy'akutwala. N'olaba ebyebaka, n'oloota ng'oli Arua, n'oloota ng'odduka, abo batasoma bikaali. Omwoyo ne gwawukana mu mubiri, omubiri ne gubeerawo. Abamu oyinza n'omukyusa n'atamanya nti wamugye ku kitanda n'omussa wansi. Gwe tolabanga Allah
n'atuuka n'akuzuukiza. Omwoyo gwo tayimu bwetuuka ng'ozuukuka n'akuzza mu mubiri gwo n'osituka n'osenya amannyo n'onaaba n'osaala ng'obadde mufu. Kaakati okwebaka okwo okulimu okufa n'obulamu obujja ng'omaze okwebaka gw'olaba nga afudde ne bamuziika mu kwebaka kwalimu n'okufa kwalimu, kizibu nnyo okubanga Allah amuzaawo. Gw'omanyi omuntu afa omwoyo gwe gye guba Allah gy'agukuumira. Wali oziiseeko ku mulamu, tuziika be tuziika atuziika bati bafu. Kitegeeza ki? Ng'emyoyo gy'abavuddemu mumanyi gye giraga. Omanyi Allah waagissa. Kaakati bw'amala okugujja n'omuziika n'aguzzaamu, n'atonda Allah subhanahu wa ta'ala nga mukabbuli, omubiri gugenda kuvaawo naye mubeere ng'omwoyo guli mu kusanyuka, nga guli mu ssanyu, naye ng'omubiri tewali. Kyogamba omwoyo tegusanyuka ate wali muli, omwoyo gusanyuka kubanga ne bw'oba weebase waliwo lw'osanyuka naye ng'omubiri teguliiko. Ng'osanyukira Makka, oli Makka otambula, oli mu byengero ebiyitirivu, weetooloola Kaaba, essanyu likutta ng'omwoyo tegubiriimu. Kati bw'onaafa omubiri ne guvaawo, omwoyo ne gubeera mu byengera nga Allah subhanahu wa ta'ala aguwa ebyengera, guli mu ssanyu eppitirivu. Buzibu ki obuliwo? Tayimu okutuuka Allah n'azzaawo omubiri gwagwo, omwoyo n'agugamba yingira mu mubiri gugenda. Ogaana kino ate n'okkiriza okufa okw'okwebaka. Ekiseera kituuka ng'omuntu ayagala kwebaka nga tasobola kugaana ng'alina kwebaka lwampaka. Nga ne bw'oba otandise okugaana tukukwata lwampaka n'ofa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atuddiza emyoyo gyaffe nga tufudde, nga twebase. Abalala n'agikwata era ne bayitirayo, ne mubaza okusanga bafudde ne mubaziika. Alemererwawa okubanga ennyama gye yatonda nga teyaliiwo eyiyo, nga kati bw'eri erimu n'amagumba. Alemererwa atya okubanga addamu n'agitonda amaze ogisaanuusa mu ttaka n'evaawo n'egenda mu mwoyo gwayo. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Awakanya ebyo kyayagala kutugamba nti yatondebwa tewali kimutonze. Oli abeeraga nti nzi ku nsi teri yatonda, wajja otya simanyi. Tumubuuze ekibuuzo ekyokubiri, am humul khaliqun, oba gwe weetonda era nga takirina. Bw'oba waliwo yakutonda n'akuteekawo nga woolika, nga ekiseera bwe kituuka akutwala lwampaka nga tewali kugaana n'ogenda. Kaakati buzibu ki obuliwo? Okubanga era jakuzzaawo. Mwezo aya y'okufa waja'alna, y'okwebaka waja'alna nawmakum subatan, eraga nti okuzuukira kwangu nnyo, kubanga buli lunaku tulina okuzuukira Allah kwe tuwangaaliramu nga kutono kukuli bwe kunaaba kutuusa. Bwe kitwala nti buli lweweebaka oba ofudde, buli lwoddawo oba ozuukire, omwoyo guguddamu. Kati ne wali okufa ng'omaze okufa, amagumba ne gasaanawo, Allah waakukuzzaawo. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ekiragiro kye bw'ayagala ekintu agamba bugambi nti njagala omuntu oyo addewo n'addawo. Agamba bugambi nti ensi esaanewo n'esaanawo. Si bya palamenti kusooka kuteesa. Kati ajja kuwa bwe ekiragiro mwenna muddewo, nga bwe yawa ekiragiro mwenna ne mubeerawo. Era nga waawa ekiragiro abamu ne bafa, era nga waawa ekiragiro abalala ne musigala muli balamu. Waja'alna nawmakum subata waja'alna
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا آية زيرا وكزوكيا مungeri yokusatu Allah agambye nti ffe tusse enkuba okuva mu bire, enkuba empitirivu ejja empola tonde ku tonde, linukhrija bihi habban, enkuba eyo emala okutonya ebimera nebimera, kasooli namera nebisigadde n'omuddo ne gumera, wa jannatin alfaafa, ensi nekwata amalimiro agajjudde gulini. Kiraga kitya ekyo nti okuzuukira kwangu Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kituuka ensi neyaka omusana ku kiragiro kya Allah, omusana ne gwaka n'enzizi ne zikala n'ebisolo ne bifa n'obuka ne bufa, ettaka ne lisaanawo nga terikyalina busubi, nga buli wotambula olaba nfuufu. Ate ng'ekyo tekiri wala, mwenna mukimanyi. Muwangaalira mu Uganda mwali balimi, abamukyali balimi, mukiba mukiraba ng'enfuufu ebunye buli wamu, ewali ebisubi waliwo ttaka. Ekiseera kituuka nga ne bw'osima ttaka tosangayo mirandira wansi gya bisubi. Ekiseera kituuka nga ne bw'obana ttaka n'oliwewa tosanga mu mpeke. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ekiragiro kasita kijja nti enseddewo ebeere gulini, omuddo gumere, abantu balime, gulini akwate, ekiragiro tekijja muzi ti enkuba etonye. Enkuba bw'etonnya mu nnaku bbiri lumu ettaka liba limaze okumera, by'osize ne by'otaasize. Gulini n'akwata n'ettaka lyewaweewa nga temuli mpeke yonna ne limera, ne mubaamu ebimera. Ne wayita emyezi mitono, gulini n'akwata buli wamu, n'otandika kuyita ku masamba g'akasooli, kalituusi, mmwanyi n'ebisigadde n'ebidde ebya bulijjo. Tukatege gwe kyogamba luli ensi bw'ebadde nga nfu, ani yagiramusizza? Si Allah yagiramusizza n'enkuba. Nedda mu bulamu, obulamu bwayo kwe kumera. Okwo okufa kw'ensi tekusobola kubeera nga kukulaga nti naawe ogenda kufa. Awo tuveewo kubanga teri awakanya kufa. Ebitonde byonna byegatta nti okufa kutuufu, tewali yali avudde naga nti kufu. Okulamuka kw'ensi ng'enkuba emaze okutonya tekikulaga akabonero nti Allah yuhyi al-mauta, Allah awa obulamu ebibadde ebifu, tekikuwa kumanya. Ebibadde ebifu abiwa obulamu ng'ensi. Naawe bw'oliba omufu, tayimu bw'erituuka oliddawo n'akuwa obulamu n'obaga bw'obadde, ng'ekigendererwa ki? Osobole okubalibwa byewakola, oyingire ejjana ey'olubeerera oba oyingire omuliro tusabanga gututaasa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo bye tulabye ebisatu ebiraga mu ayat nti okuzuukira kwangu yali ali mu kwanukula bali. Lwaki mwebuuza ebintu ebyo ky'okuzuukira kunajja ddi, kuyinza kujja kutya ng'amagumba gasaanyeewo ng'ate kujja nga Allah yakuwa okwebaka buli lunaku n'akuwa okuzuukuka buli lunaku, ne weebuuza okuzuukira nga Allah asiiba alamusa ensi n'olima n'agitta omusana ne gwaka yonna nebanga nfu, ate ne weebuuza okuzuukira. Ekyo tekikumalira mumalizi kumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde ekintu kiba. Kale n'abagamba nti eyasobola okubateerawo ensi nga mweyagalirako, n'abateeramu ensozi, n'abasiza enkuba,
ebimera byemmwe ne bikula n'abakola kyekirala n'abawa ekiro nga mwebakiramu ne muwummula ate empeera ne muzuukuka era y'oyo ajja okubazzaawo nga mumaze okufa tayinza kubanga yasobola biri kino ne kimulema si bwe kiti alam naj'al al-arda mihadan mwezo aya z'owulidde ezirimu okulaga egundi obujulizi obulaga nti okuzuukira gyekuli zirimu okwawula Allah aya ziraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu la sharika lahu talina kimwegattako kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu tebali babiri tebali basatu mu ngeri ki oyinza okuŋŋaana singa ensi eno yatondebwa bakatonda babiri singa ensi eno yatondebwa bakatonda babiri era n'ensozi ne zitondebwa bakatonda babiri n'eggulu ne litondebwa bakatonda abo babiri oyinza okuŋŋaana nti enkuba eyinza okutuuka okutonnya ne bakkaanya etonye weerina okutonnya ebbanga lyonna era ne bakkaanya ereme kutonnya weetalina kutonnya ebbanga lyonna nga tebaawukanye wali era oyinza okuŋŋamba nti bayinza okutuula ensi yonna neyeebaka bwe mala okwebaka nga bo babiri weebali bakatonda abameka ababiri ne bakkaanya bonna bazuukuke era ne bakkaanya abamu baffe bwe tolabawaawo olutalo ng'omu yandigambye nti ono gundi azuukuke omulala gati nedda muleke okubaga ensi etambula ku nizaamu emu omudde bwe buziba buba buzibye bwe bukya buba bukyedde enjuba okuvaayo era evuddeyo enkuba okutonnya erina okutonnya akasana bwe kajja kaba kasse okufa bwe kutuuka kuba kufa n'okwebaka bwe kutuuka kuba kwebaka n'okuzukuka kuba kuzukuka eyo ye daliilu esookera ddala okulaga nti alifuga ali omu mukategeke qul law kana fihima alihatun illa allahu lafasadata Allah yagamba singa mu nsi mwalimu katonda omulala atali Allah ekitegeeza tisinga bakatonda baali babiri Allah n'omulala yenna mu nsi lafasadata ensi enkola yaayo yandiyonoonese nidaamu ne ziba zigizaga volongoto mukategeke kubanga bali babeka babiri ngenda kuwa ekifaananyi kitono nnyo okikubireko ebisigadde njagala onteerewo pulezidenti owokubiri mu Uganda babeere babeka babiri emisolo giweebwe n'enguudo zikolebwe n'amalwaliro gazimbwe n'amakomera basibe abaziba emisango babonereze abavudde ku mateeka nga bonna bakola kyekimu nga buli omu alina ofiisi ye kale tebuli omu talina ofiisi ye basisinkane nga bateese tulabe oba Uganda enkola yaayo enaaterera kisoboka tekisoboka yaafe ago bwe bujulizi obusooka okulaga nti
nti bwe kibanga ewuwo mu nsi eyiyo tosobola kufugibwa abantu babiri era babiri tebasobola kufuga. Kakati ensi ennamba etamanyire gye yava nga waliwo ebitonda ye eyinza ate okutambula nga bagifuga bali basatu? Kisoboka? Kale gwe omusajja omufumbo katukuteerawo omusajja omulala mu nju mubeeremu bameka? Babiri. Ensonga zitambule nga bwe zirina okutambula. Kisoboka? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba hadithul qudus, ana aghna shurakai ani shirik, nze netongodde saagala kingattibwako. Wani? Tewali buzibu. Omukazi alese enkoko bbiri mpanga. Kuliko emu enseera. Naye enkoko emu empanga zonna zibali zaafukala musaizi. Erimu egindayo ekiranga nekino kyonna nekimala kutema ekijja omusaizi ekikuku. Kibaddewo bwene. Waliwo bizinesi kiro. Yalese kifaananyi kya nkoko bbiri. Omukyala yalese enkoko bbiri mpanga n'enseera emu. Empanga zeerumye emu nesinza amaanyi nebijjako ginewakyo kino musaayi ne guyiika. Omanye ekireetesa ekyo? Powers tebazikyalinga. Omukulembeze alina kuba muwulireku yonna. Kakati Allah yabatonda mwenna n'abagabanyizaako ku bukulembeze obutonotono. Ye be balina okuba abasatu. Kakati mubiraga nti okuzuukira bye kuli kwe kuba nti Allah entambuza eyo najawulidde mu aya etambula buli lunaku. Tewali lunaku lujja ekiro ne kitajja Katonda omuwagaana yabadde akyayagala enjuba ebeerewo. Yaggwa Allah ali omu yasalawo kyayagala kyekiba, kyatayagala tekisobola kuba. Addamu bali abalaga obujulizi bwe bawangaala nabo obulaga nti waliyo kuki kuzuukira. Mu bitufuna mu aya ezo, alam naj'al al-arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna mu aya wa khalaqnakum azwajan tufunamu nti tulina okukkiriza n'okukakasa nti waliwo omutonzi n'ebitonde. Tulina okukkiriza ne tukakasa nti omutonzi waali n'ebitonde. Omutonzi yaani? Ye Allah. Wali obuliddeyo mu nsi yonna eyali avuddeyo n'agamba nze mutonzi. Okujjako omuntu nga ayagala bantu bamusekere batunuulire amagezi ge nga balaba musajja ono ayogedde ategeera oba alina obuzibu, y'oyo agamba nti nze Katonda. Naye ng'akimanyi bulungi ekisenge we kiriko ebifaananyi bye ng'ali mu kibaya. Ate ali mu kugamba abantu nti nzaani? Nze Katonda. Era ng'akimanyi ku kyalo ewaabwe maama we gyali ne taata we. Ng'ekyo kitegeeza kubanga baamugira ki? Baamuzaala. Naye ng'agamba ye Katonda. Oyo bw'asanga abagezi bamutunuulira ne bamwekebejja balabe omusajja ono ategeera byayogera oba aliko ekizibu. Tukitegere. Waliwo omutonzi n'abatonde. Omutonzi ye Allah subhanahu wa ta'ala ye yeeyogerako yenna kati ebyafaayo bibeerawo n'agamba nti wa khalaqnaakum, twabatonda. Inna khalaqnaakum, ffe twabatonda. Nga Allah yeeyogerako. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah, wulira eyo aya ekujjamu kiri kyowulidde wa khalaqnaakum, twabatonda. Oli agambe nti bangi Allah kugamba nti Allahu khaliqu kulli shay'in.
Allah ye yatonda buli kimu. Okutegeeza nti ziri z'owulira twabatonda zitegeeza Allah ye yabatonda kubanga yasinga ekitiibwa. Yewe ekitiibwa ye Allah atakugamba nawe muwe ekitiibwa. Mu kwewaako ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yensonga akyakugamba khalaqnaakum twabatonda okulaga nti naawe muwe ekitiibwa omutonzi n'ebitonde. Bwe tuba tumaze okumanya omutonzi nti ye Allah subhanahu wa ta'ala faqad ta'ayyana kiba kimaze okutulaga ani mutonde. Era netugamba nti masiwa Allah buli ekitali Allah fahuwa makhluqun kyekitonde. Buli ekitali Allah kitonde. Era baganda bange mukubaga Allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda kiina kyekiri mu kutulaga si kugamba bugambi nti ye yatutonda kubanga ekyo tekituwonya muliro wa Allah. Ekituwonya omuliro wa Allah kugamba nti ye yatutonda era netusinza ye yekka netutamugattako kintu kyonna. Era kiba kiri mu kutulaga nti ekitali Allah ebyo byonna byakuyiga mu bannange. Kiba kiri mu kutulaga nti ekitali Allah tetukiyita kitonzi era netukkirizibwa kukisinza. Ekitatonda tekisinzibwa. Atalina gwe yatonda nga tayinza na kutonda nswera tetumusinza, tetumwesigamira, tetumukowoola, tetumwesiga. Abagaffe talina mbeera yonna gyayinza kubanga alina kyayinza okutugasa. Ne bwaba afudde eyafa kabuli tetugisaba. Yensonga lwaki Allah yagamba okukulaga nti okutonda kikulu kyesibeeko kubanga eyatonda yalina okuba Allaho, yalina okuba gwosinza. Yagamba afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Ddala atonda n'ayiya omuntu n'amuteekawo nga waali kaman la yakhluqu asobola okufaanana atalina kyeyali atonze. Munziremu ekibuuzo afaman yakhluqu abaffe eyayiiya omuntu n'amutandikawo bataliiwo kaman la yakhluqu oyinza okumwenkanyakanya n'akatonda oba n'omufaanaganya tekisoboka. Allah naga afala tadhakkaru abantu tebasobola kubeera nga bajjukira. Gwe noteeka entaana oyo ng'oli kugisaba ntaana muntu yafa n'omusinza n'osiimula nga bwewesiiga. Gwe noddira Isa eyazaalibwa ng'omanyi n'omukyala eyamuzaala Mariyamu alayhi assalaam n'otandika omusinza. Gwe noddira omuti mu miti egimera ng'egimeze n'ewankuba ya Allah nga singa teyatonya tegwandimeze n'okusinza. Gwe noddira olusozi mu nsozi Allah ze yatonda zinyweze ensi ereme kunyeenya nga gwalufuga n'odda mu kulusinza n'olusaba. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Ddala atonda ayinza okufaanana akatonda. Afala tadhakkaru temusobola kujjukira gye mwava. Wa khalaqnaakum azwaajan aya tulaga ti Allah ye mutonzi ffe tuli batonde. Wajaalna nawmakum subatan Allah atulaga ekyengera ky'okwebaka nga bwe twakyogedde mu byongera byonna. Kyengera kyakwebaka era omuntu abuliddwa okwebaka aba mu buzibu. Agenda newa dokita n'amugamba dokita nina ekizibu otulo twabula sikyebaka aba mu buzibu. Okwebaka kyengera Allah kyawa omuntu kubanga buli yeebaka obwongo budda fresh n'omubiri ne guddawo n'afuna amaanyi. Obukoowu ne bugenda wonna obaddewo ebisana. Allah yatuwa ekyengera ky'okwebaka. Allah yagamba mu suratu Al-Qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmi al-qiyamah. Mumbulire mwe abatonde
singa Allah yafuula emisana nga misana mpaka qiyama nga tuba misana gyo musana gwokka so gwaka wabula nga budde tebuziba. Man ilahun ghayru Allah, ani katonda atali Allah, yatikum bilaylin taskununa fi, ayinza okubaleetera ekiro kyemuwummulaku kyemuwummuliramu. Afala tadhakkaruun, banna abantu basobola kujjukira okulaga nti ekiro kyendera okatege nga singa kivaawo buba buzibu, okwebaka kyendera bwe kivaawo buba buzibu. wajaalna nawmakum subata wajaalna allayla libaasa wajaalna annahara maasha. mu aya ezo zonna fihi bayaanu qudrati llahi taala, zitulaga obusobozi bwa Allah bwalina obutalina muntu yenna ayinza kuba nawo. Busobozi bwe tobulabye. Yatonda ensi gitunuulire, n'atonda ensozi, n'awanika eggulu nga tekuli mpagi nga bw'oliraba mpaka gye likoma. Buli lw'ovuga eggaali kilomita emitwalo 3 oba pikipiki osanga nga bw'olirese mu nnyendo. Bw'ogenda e Makka bwe liri, mu Amerika bwe liri, buli wamu bwe liri, teririna mpagi. Tali mukulaga nti w'amaanyi musobozi nnyo. Kaakati asobola ebyo gw'oli mukuwakana tasobola kuzzaawo. A antum ashaddu khalqan am as-samaa, kyogamba gwasinga okubanga oli w'amaanyi mu kutondebwa okusinga eggulu lyesitula nga teririna mpagi. Kale aya ezo zitulaga amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bw'omukkiriza bw'omanya amaanyi ga Allah kikuleetera kola ki? Kumwewala. Kikuleetera kola ki? Kumwewala. Okumwewala kutya? Obutakwata mistake, obutakwatira misango, kubanga amaanyi go galira ki? Ogamanyi. Mbadde ku aya annahara maasha, Allah n'atuwa emisana nga mwe tukolera. Ezo ngera ziyitamu wajaalna annahara maasha wa anzalna min almusirati. Mu aya etufunamu wa anzalna min almusirati ti Allah yasse enkuba. Allah yassaki enkuba. Tewali muntu atonyesa nkuba illa Allah. Era bwebulawo enkuba tusaba Allah yagituwa, tewali kirala. Era mu byetufuna mu aya eyo nti teri kintu kigaba nkuba atali Allah. Allah yagaba enkuba kyekisoose, teri kigaba nkuba kitali Allah. Era mu byetufuna mu aya eyo, aya ezaayo enzikiriza zaabo bonna abakkiririza ne beesiga 10 ku 10 environment mu kugaba enkuba. Environment efaanana etya? Ey'emiti n'ebiki n'ebibira. Aba SST abagamba nti emiti n'ebibira enkuba yegira ki? Mweva. Era bwe bivaawo enkuba kuba buzibu. Tubagamba nti ebyo mu bisome tewali buzibu, muyite ebibuuzo. Naye atonyesa enkuba yaani? Ye Allah. Wayagala etonye, etonye. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu. Allah yasse enkuba nga buli omu abadde amaze okubaga essuubi limuggwaako. Era mu aya omwo tufunamu nti Allah bw'ayagala enkuba etonye teri ayinza gigaana. Teri ayinza kukola ki? Kugigaana. Kitegeeza nti omuntu yenna alina enzikiriza nti enkuba bw'eba etandiikiriza tusobola okugigema. Lwana mangu nnyo enzikiriza eyo ekuveemu, kubanga eyawukana
neyo Allah gyakwagala tukategeka mugimanye ekitini enkuba ekwata ng'oli tagyagala alina omukolo gwa muwalawe ayagala abantu batuule nga empewo tebafuuwa n'awulira nga omutima gwenyise n'anoonyayo enzikiriza enfu abantu gye baliko enkuba egemwe munnange tutawaana wa anzalna min almusirat tussa enkuba okuva mu bire kasita ekiragiro kigamba nti pa etonye mu nnyendo nga n'omukolo gwa gundi weguli eteekwa okutonya keka kutanda n'oyagala ogigeme olwogenda mu bizibu byenzikiriza olese ageme enkuba atali ani Allah ng'ayagadde etonye ng'okugamba obw'amalimu nti kola ki mukola mutya bakola batya abantu sigamba muno abaqiida entuufu bakola batya temukimanyi ati sebu okugema enkuba bagamba nti ow'amalimu adde bweru n'agira ati mbwe enkuba netagira ati netatonya ezo enzikiriza si ntuufu wa anzalna min almusirat maan thajjaja mu aya mwe mulimu okusaasira kwa Allah azza wa jalla okubuna ebitonde byonna ebiri ku nsi mu ngeri ki ti Allah atonyesa enkuba nga mpitirivu nga singa nneme eri egiwanda n'egizza tufuna obuki obuzibu naye enkuba eyo bwemala okutonya buli omu naavuga emmotoka n'agenda ate ne bweba etonya era ne bavuga ne bagenda era ne bazipaakinga ebweru n'etonyako nga bavuga bagenda nga teyatika nesigala nga bweri naye ng'omanyi enkuba eyo gyeva waku weekana watya era omanyi singa Allah subhanahu wa ta'ala mu kifo ky'ettonde asuulamu kayinja ne kagwa ku mmotoka yo kyekayinza okikola nga kayinja buyinja kalinga ettonde ne kajjaga yenkuba kayinja ne katonyako Allah nassa enkuba nga nnyingi nga ŋŋonvu ng'ejja kumukumu nga nnyingi tonde ku tonde n'akanyiibwa omulundi gutya mulundi gumu singa enkuba emeze ebimera nekulukuta mpaka mu nnema Allah yasalangawo oba asalawo n'agamba nti kati etonyere mu dakiika emu mubasuulire enkuba ku ttaka ennyumba yo yandisigaddewo sekatwa enkuba negwa lumu ku ttaka bwemala okutuuka nesaasaana ttaka lyani lyandisigaddewo nyumba yanye erina omusingi nga yandisigaddewo nebbaati nerisigalawo ng'ekire kitadde buti gukuba ne gugwa ku ttaka naye Allah n'agamba wa anzalna min almusirat ne tussa okuva mu bire maan amazzi thajjaja amangi agaddiriŋŋana tonde ku tonde kusaasira kwa Allah thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata mulimu okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yasaasiramu ebitonde ebitegeera nga ffe abantu n'ebyo bitategeera nga bimezesesa emmere gye birya ffe tufuna emmere katuli mu sizoni ya kasooli n'ebirala ku nkuba yani ya Allah teri agenda kungula nga yafukiridde ate naafukirira ku nkuba ya Allah kubanga agajja mu mazzi ga Allah teri atondawo amazzi n'afukirira ebimera bye tukatole Allah n'atuwa emmere kwe tuwangaale n'emeza ebimera mu byetufuna mu aya eyo Allah yameza ebimera kubanga agambye linukhrija bihi enkuba eyo tumezesa nayo emmere Allah yameza emmere era ensonga lwaki abalimi bakimanyi tiwaliwo n'osimba n'otabiraba nga bivaayo siwekyo nodda nga wallahi tewali byameze kubanga abimeza ekiragiro kye kyabadde butamera linukhrija Allah yameza
bwabanga Allah yameza abakulaga maanyi galina n'okusaasira kwalina atuwa emmere gye tulya kubanga singa yalituwa mmere ensi yandikalumye wa jannatin alfaafa n'amasamba oba amalimiro amanene inna yawma alfasli mazima olunaku lw'okwawuliramu abantu nga lwe lw'okuzuukira kaana miqaata luli kumpi ennaku zaalo zimanyiddwa mu aya ekufunamu nti olwo olunaku lujja kubanga Allah akuumizza lukakafu era ebimu ku bikakafu byofiirako nti waliyo olunaku lwaki lw'okuzuukira ate buli lwobanga okukkiriza olunaku lw'okuzuukira kiba kikulaga kuyitiriza kukola mirimu mirungi nekyo kyakuyigamu mu aya ekubiriza okole emirimu emirungi kubanga olunaku gye luli ogenda kusasulwa era mukyekifuna mu aya ekugaana okwettanira emirimu emikyamu okugidduka obutagikola kubanga olunaku lujja gijja kukosa tukatege inna yawma alfasli kaana miqaata mubyetufuna mu aya eyo olunaku lw'okuzuukira luli kumpi nnyo tukijjawa Allah agambye nti olunaku olwo lulina ennaku zaalwo zimanyikiddwa waliyo ekintu ky'omanyi ennaku zaakyo ne kirwawo kutuuka wali waliwo ekintu ekirina ennaku zaakyo nga ziteereddwa zimanyiddwa nekigaana kutuuka nekirwawo kituuka era kijja ku supiidi n'otuuka ogamba embaga ya gundi etuuse kati Allah okugamba nti olunaku olwo ennaku zaalwo miqaata zimanyikiddwa yali akutegeeza nti luli kumpi nnyo beera nga olwetegekera lukusange nga olimu abo abeetegeka ne bakola emirimu emirungi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.